tuli basanyufu okuba nti tuganiddwa kubanga minisita wa health twamugamba nti tujja tumanya nti bajja tuggulira naye kati baganye. Abaka bakwaganya empawa ku byatuuse ku bannaabwe olunaku olwajjo bwe babadde bagenze okulambula ekifo ewateekeddwa okuzimbibwa eddwaliro eriri ku mutendera gw'ensi yonna eri e Lubowa. Okusinza ku babaka abatali bamu omuli James Waluswaka, David Abala n'abalala, ekikolwa ekyakoleddwa kisaana okusalirwa amagezi era n'okuvumirirwa. N'ate minisita abeera minisita yandibadde aresigninga kuba minisita omulamba bakugana batya okuyingira. A full minister of health ne bakugana okuyingira on a health site and you also come back? No. That is unacceptable. Ate n'ababaka abalala singa bamu batututte ebyo bibaati omenya n'oyingira. N'abapolisi baffe simanyi kye babadde ba eredu ibe nalabye wali nga babagana. Impunity is very bad. I only want to tell you it is bad. I don't support it. Very bad. We should not even be talking about it. It is something that is not uncalled for. It has no value. Now, are they going to correct the mistake? Are they going to solve the problem? The answer is no. You can imagine before the facility even starts, they are blocking the minister, they are blocking the PS, they are blocking the members of parliament access their own facility. If you are denied a chance to access it, to inspect, will you be able to access when it is over and you are going there for services? Wabula abaka abalala bo bategeeza nga kino ekyadde kigwanira abaka bano abatuula kakiiko kano aka national economy bwe bagamba nti ensimbi zino zaayisibwa mu ngeri ey'amankwetu. I say they deserve it because at this time when we were negotiating, when we were debating this matter on the floor of the House, some of them I had the privilege of engaging with them. Like Honorable Tayewa Thomas. I engaged with him. I told him, you stop backing every useless proposal that President Museveni is backing. Genda masibyewuunya byongera okulaga okutya kwe twalina ku bantu abaweebwa ssente. Ne kino kyongera okutuwa ffe nga abaka Parliament wamu ne gavumenti. Toyinza n'omulundi n'ogumu kugamba nti mwagala kukola project ennene ey'amaanyi bw'etyo nga yaggwanga era nga mulina n'ensonga lwaki kubanga mu principle tuwagina ensonga y'okugamba tufune eddwaliro tusobole okukendeza ku bantu abagenda ebweru. Naye engeri gye kyakolebwamu kyalaga ebituli bingi nnyo. Twababulira nti kino ekintu tekikola so bwe babaganye twagala abantu abamu ababadde abagaana bye tubagamba abatakkiriza bye tubagamba nabo bakifiringeko balabe batestinga ekintu bwe kitambula. Nze ekyo nabadde nkisuubira. Olunaku olwajjo ababaka bwe badde bagenza okulambula ekifo kino baalafunye ebbaluwa ng'eva eri omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule y'ebyensimbi ng'ebayimiriza okulambula ekifo kino. Ye omubaka Dennis Obuwa agamba nti minisitule ssaako ne gavumenti yennyini yeetaagibwa okwetonderwa olw'ebyo ebyatuusewo. And I think Parliament and the executive must request for an apology to be offered by those who were on the site. Because hearing from one side, we are reliably informed that the site people were also duly informed by both the ministry and Parliament as an institution. They knew that a team was coming, unless to a greater extent there is something they would want to cover up. But they must know, all said and done, these are public funds. Ensonga zino zikyali z'amatankane anti ebimu ku byo biri mu mbuga z'amateeka era ng'ekinaddako okuva mu kakiiko bikyali bya mpuna anti n'olunaku olwaleero ababaka abamu ku abo abagenzeeyo ne banebesibwa okuyingira mu kifo kino bakyawera nkolokooto. Okulaba ngo balimu obulimbalimba so kati singa abantu babadde bampuliriza ne gavumenti ng'empuliriza ngamba bwe twandibazze mu bwesige ne tusooka tunoonya abantu abalala basobola otuzimbira eddwaliro tulyetaaga nate tetwetaaga Uganda efiirwe ensimbi za mu musolo twetaaga ng'ekintu kimu. Nixon Bale Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.